po jako akawuwo. People power. Our power. Ng'abeegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti kono omumyuka we abakeesowolayo balaga obwagazi ku bifo bino bo bannakibiina kya National Unity Platform bagamba nti bakwesogga olusirika olw'okumala ennaku nga 3 okusobola okusalawo kwanigo banaawandako eddusu ku bwa sipiika kono omumyuka we. Ffe nga pata ya National Unity Platform tetunaba kutuula kusalawo candidate yani olw'okuba naffe ffennyini tuli bangi tuli nkaaga n'omusomi naye temunaba kuwulira ani we tusimbyewo nga candidate owa bwa speaker bwa parliament. Kale muleme kutulowoozeza nti ffe tuli awo nga bijanjalo oba binywa byakula buguzi tuwagira abalala. Kino kiddiridde ebigambo okuyitingana nti abamu ku babaka abalonda ba NUP bakunoonyeza obululu omu ku baalaze obwagazi ku bifo bino kye bawakanya nti bo si bakozesebwa nga bawagira abalala nga bo abateesobola. Singa ow'eddoboozi eddene yakulembera singa eŋŋaŋa yeekulembera ebinyonyi naye osobola okusanga enkambo ng'egoba eŋŋaŋa oba empaaba. Nuupu kubanga terina kyeyogera nnyo mu ddoboozi ddene ku nsonga ya sipiika tekitegeeza nti tulinaako bwetaavu. Tugoberera era tujja kwetaba nnyo ddala mu kusalawo ani sipiika wa paalamenti. Tujja kutegeeza eggwanga yatulonde mu lusiika lwaffe olw'enkizo olujja okubaawo sabbiiti ejja. N'omwogezi wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi yeeganye ebibadde byogerwa nti y'omu ku bali mu kunoonyeza sipiika wa paalamenti Rebecca Kadaga obululu obumuzza mu kifo ekyo era n'ategeeza nga naye bw'abiraba obulabi mu mawulire. I am not on the campaign team of any candidate. As a party, as a parliamentary caucus, we are going to discuss and we shall communicate our position after that. Banna NUP bano mu ngeri y'emu bakangudde ku ddoboozi okwongera okujjukiza gavumenti eyimbule abo bonna abakwatibwa obwemage era bagamba nti bakwekolamu omulimu okuŋŋaanya ebintu nga batandise n'olunaku olwaleero bagabire famire zaabo abakwatibwa naddala mu budde buno obwa Easter. Gavumenti ete abantu baffe abali mu magomero agatali gamu wali agamanyiddwa nga Kitalya oba Makindye naye wali abaasibwa mu bifo bye tumanyi balina okubata akaseera akatali kawala nnyo. Kyokka bano bagamba nti ne kaakati bannakibiina kino bakyagenda mu maaso n'okukwatibwa awatali musango gwonna. Tuwaddeyo wiikendi okusabira abantu abo abanaagenda mu ssaala eza Juma, Olwokutaano, Olwomukaaga, ku Sande, ku Easter okusabira abantu baffe ne famire zaabwe. Abaana bangi aba famire zino abalina okudda ku masomero basobola kudda ku masomero kubanga bakadde baabwe bali mu makomera tebamanyi gye bali abalala. So n'olwekyo nga tujjukira okubonaabona kwa Mukama waffe mu sabbiiti eno entukuvu tujjukirako n'okubonaabona kw'abantu baffe abatalina musango naye abanoonya obwenkanya mu nsi yaabwe. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Rubongoya agamba nti embeera abantu baabwe gye bayisibwamu makomera gye basibibwa mbi ddala. Eri ekitalya gye basibidde abantu baffe n'amakomera amalala ekigo n'awalala embeera mbi nnyo era abantu baffe beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Pulezidenti waffe gye buvuddeko awo yafulumiza ekiwandiiko ekiraga embeera abantu baffe gye batambuliramu ng'ebyobujanjabi tebiriiyo. Banna NUP abasibwako ne bavaayo balomboza embeera embi amakomera naddala okuli eri ekigo n'ekitalya gye galimu era n'embeera gye bayisibwamu omuli obutafuna ddagala ebyokulya ng'abasibeko n'ebirala. Mwalimu omusajja nga yambadde leeya nga bali babiri naye bankuba nga bambuza emitwalo 5. Twawulidde abannupu mugaba emitwalo 5. Emitwalo 5 ogaliwa ne banzijako essimu ne bakeberemu ezo ssente nga temuli. Ne bankuba batyuni mu mutwe ne bankuba batyuni kuno ku magulu. Kubanga ekitalya omuntu obeeraawo nga muli ne munno oba oli atambula ogenda okwesanga nga yeeyonoonedde olw'ensonga nti waliyo ekirwadde ky'ekiddukano
oba outbreak ya diarrhea ate nga obujjanjabi bo bufuute eri bujjanjabi ekitalya. Tugezezzaako okutuukirira omwogezi w'amakomera Frank Bayine ku lukomo lw'essimu ng'ono ensonga eno agyebalamye. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.